Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu, era emmeeme zaffe ze zitambulira kakubo ako akatono. Omwoyo Omutukuvu ye muyambi ayamba abo abali kakubo akatono abagenda mu ggulu. Ba mukisa abo abazudde amazima ku mulembe gwaffe ate ne bagagoberera. Ba mukisa bajja kubanga Abulahamu eyasisinkana Merukizedeki. Merukizedeki ate ali wansi eno naye Abulahamu n'amusisinkana. Kati abo abategedde amazima, amazima ago ag'okubikkulirwa agatali ga nsi eno, babeera nga Abulahamu eyasisinkana Merukizedeki. Era abo bagenda kwanirizibwa Abulahamu. Ye kyali kye yazuula nabo kye bazudde, ekitaali kya nsi eno. Y'ensonga lwaki twogera ku Katonda wa Abulahamu, Katonda w'abo abaazuula ekitali kya nsi eno. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tugenda kwogera ku kigambo kya Katonda. Olwaleero tugenda kwogera ku kigambo kya Katonda, era ng'ekigambo kya Katonda kino ye Kristo kye tugenda okwogerako. Era nga tujjukire nti mu kigambo kya Katonda, ekigambo kya Katonda kyo kiramu, era kye kimu leero n'enkya na luli. Ekigambo kya Katonda kyo ate kya mu ggulu, si kya kuno ku nsi. Kye kyama ekyali mu kukyusibwa. Musa n'ajja eri Kristo, ne Eriya n'ajja ku lusozi mu Transfiguration, mu kukyusibwa. Kaali kabonero akalaga nti ekigambo kya Katonda kye kimu, nga bwe kyali ye Musa, nga bwe kiri Kristo, nga bwe kiriba Elijah. Elijah kyali kitegeeza ekyo ekigenda okujja okuva mu ggulu, kuba Elijah yagenda. Kati Mukama w'agamba nti Elijah agenda kujja mu nnaku ez'oluvannyuma, kabonero kalaga nti oyo eyagenda mu ggulu agenda kujja. Ge makulu agalimu nti oyo yazuula amazima. Amazima ago gakyali malamu mu ye, yazuula obulamu obutaggwaawo, akyaliwo mulamu. Era Musa okubeera wamu ne Kristo ne Elijah kaali kabonero, ne Eriya kaali kabonero akalaga nti Mukama agasse wamu ekyaliwo, ekiriwo n'ekiribaawo, kyonna kye kimu. Kye kigambo kya Katonda kiramu. Y'ensonga lwaki ekigambo kya Katonda ekiramu, ne bw'okiwuliriza emirundi 10, ne bw'owuliriza emirundi 100, era owulira obulamu bwakyo kisigala kye kimu. Ne bw'olikiwulira ng'oli mu ggulu kirisigala kye kimu, kubanga leero twogera ku Musa, naye era ekigambo kirina amakulu ge gamu. Olwaleero tugenda kwogera ku kigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda. Kati mu bye tugenda kwogera ku bigambo, twogere n'ekigambo. Abantu bo balina bigambo, naye Katonda ye alina kigambo. Omubiri guno gwe tulaba, gwe tuwa emmere eva mu katale, emmere eno gye balima mu ttaka, omubiri gwo gulina bigambo, naye omwoyo gulina kigambo. Kati ekya Katonda kigambo. Kati bw'owuliriza enjiri, bw'owuliriza nga bakubuulira ku Katonda, osobola okuwulira ebigambo. Kati mu bigambo ebyo Katonda n'akakasa ekigambo kye munda mu ggwe. Kati oyo akakasa ekigambo ekyo ye Amiina, ye mujulirwa omutuufu gwe boogerako mu kubikkulirwa 3:14, omujulirwa omulungi ajulira ekyo munda mu ggwe. Kati ekyo ky'akugamba kye kigambo kya Katonda, ng'era ekigambo kya Katonda ekyo kye tugenda okwogerako. Ekigambo kya Katonda kibeera munda mu ggwe, ng'era ekigambo kya Katonda kye kimu. Olwaleero na luli n'enkya kisigala kye kimu. Y'ensonga lwaki tugenda kuwa ebyokulabirako. Tugenda kulaba Musa, tulabe Abulahamu, tulabe n'omulembe guno, tulabe ne mu ndagaano empya, tulabe Yokaana, tulabe nti ekigambo kya Katonda kye kimu.
Era wano tulina okuwuliriza n'okwekenneenya, tulina okuwuliriza nnyo, wuliriza n'omutima gwo gwonna ekigambo kireme kuyitako ekya Katonda. Wuliriza n'omutima gwo gwonna, oleme kuwulira bigambo naye wulire ekigambo, kubanga bino byakwekebwa. Naye Kristo ayogera mu Matayo 13:35 n'agamba nti ajja kwogera mu ngero asobole otutumanyisa ebyo ebyama ebyakwekebwa okuva ku ntandikwa y'ensi. Ate ekigambo kya Katonda tukyawula bwawuzi, tukyawula, okiwulira munda mu mutima gwo n'oyawula nti kino Omwoyo y'ayogera, si mubiri gwe gwogera. Kyekyo kye tulaba mu Timoseewo 2:15, Timoseewo 2:15 nga batugamba nti tusome okulaba nti Katonda akkiriza ekyo kye tusoma, akkaanyizza nakyo, tuleme kuswazibwa. Era ey'Oluzungu n'egamba rightly dividing the word of truth, okwawula ekigambo. Timoseewo 2:15. Bantu ba Katonda abalungi, tuli mu kwogera ku kigambo kya Katonda kye tugenda okwogerako. Era nga ngenda kusoma ennyiriri 2 kwe tuba tutandikira, ennyiriri 2, era nga ekigambo kino kigenze ku mutima gwange oluvannyuma lw'okuwulira omuweereza wa Mukama omu nga balina kye boogerako ku nnyiriri zino, ne ŋŋamba ekigambo kino kya muwendo nnyo. Tugenda kusomako mu Yokaana 12:47 ne 48. Yokaana 12:47 ne 48. Wuliriza bulungi, tugenda kwogera ku kigambo kya Katonda ate twogere ne ku bigambo, twogere ne ku bigambo. Yokaana 12:47 ne 48. Kati Yokaana 12:47 wagamba omuntu yenna bw'awulira ebigambo, katwogera wano ku bigambo, Yesu ye yali ayogera n'agamba omuntu yenna bw'awulira ebigambo byange n'atakkiriza simusalira musango. Sajja kusalira nsi musango naye okugirokola. Yesu y'ayogera. Kati ate mu Yokaana 12:48 oluddako, jjukira wali Yesu agambye omuntu yenna bw'awulira ebigambo byange n'atabikkiriza, ebigambo n'agamba simusalira musango. Awo Yesu y'ayogedde, kye njagadde owulirawo ebigambo. Yokaana 12:48 n'ayogera n'agamba oyo yenna aŋŋaana n'atakkiriza bigambo byange ayina ajja ommusalira omusango. N'agamba nti ekigambo kye njogedde ekyo kijja mmusalira omusango mu nnaku ezisembayo. Wano Yesu agamba ekigenda okusala omusango kye kigambo ky'ayogedde. Ate wali waggulu mu 47 agambye omuntu yenna bw'awulira ebigambo byange n'atakkiriza simusalira musango. Sajja mu nsi kusala musango naye kugirokola. Yokaana 12:48 n'ayogera ng'agamba omuntu yenna bw'amugaana era n'atakkiriza bigambo bye ayina ajja ommusalira omusango. N'agamba ekigambo ky'ayogedde, ekigambo kye njogedde kijja mmusalira omusango ku lunaku olusembayo. Bantu ba Katonda abalungi, tujjukire nti oyo Yesu Katonda amufuula Kristo we. Ebigambo bino byakwekebwa okuswaza abagezi b'ensi eno batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Wano ayogera ku bigambo ate n'ayogera ku kigambo. Yali ayagala twawulira nti ekigambo kya Katonda. Yali atulaga nti Katonda ye ayina kigambo,
talina bigambo. Katonda ye atuwa kigambo, tuwulira kigambo kya Katonda si bigambo. Kati omubiri gwe gwogera ebigambo, omwoyo ne gwogera ekigambo. Kati Yesu tujjukire mu Matayo 16 olw'14 paka 17, Yesu ng'abuuza ba disciples be n'agamba naye bampita ani? Ne bamubuulira n'ababuuza ate mmwe mumpita ani? Yesu bwe yababuuza nti naye mmwe mumpita ani, ey'Oluzungu nga bw'egamba nti who do you say I am? Tujjukire I am Katonda ye yakozesa ekigambo ekyo. Kati wano Yesu yalinga ababuuza Katonda y'ani? Who do you say I am? Ng'ababuuza nze ani, mmwe mumpita ani? Bonna tewali yagamba nti ggwe Yesu, ate nga baali bakimanyi. Peetero n'agamba ye ggwe Kristo wa Katonda. Kitegeeza baali bamumanyi nti ye Yesu, naye nga bamanyi ayina kyali okusukkuluma ekyo kye bamanyi era kye balaba. Kati nga Yesu ali mu kulaba bamanyi okusukkuluma ekyo kye balaba, balina kye bakkiriza kyali okusukka ku ekyo kye bamanyi mbu ye Yesu. Peetero n'agamba ye ggwe Kristo wa Katonda. Yesu n'agamba ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi, wabula kikuweereddwa Kitange. Awo Yesu yali ategeeza kubikkulirwa era n'agamba ogwo gwe musingi gw'ekkanisa ye, awo wali omusingi gw'ekkanisa ye, nga tagamba Peetero wabula ng'agamba nti ekyo ekitakuweereddwa mubiri na musaayi, awo we wali omusingi gw'ekkanisa ye. Bantu ba Katonda abalungi, ekigambo kino wuliriza bulungi. Wuliriza bulungi, twogera ku kigambo kya Katonda, kubanga buli lw'owulira munda mu ggwe abantu bayinza okugamba, katugeeze ne bakugamba ebigambo, ne bagamba gundi mulina okugenda mu kyalo, mugenda kulima bijja, ne bakugamba ebigambo bwe bityo. Naye munda mu mutima gwo Katonda nassaamu ekigambo kye, teweenyigira mu bya buwangwa, togenda. Gwe n'omanya lumu Katonda ŋŋaanyi, ye Katonda nga takugambye bigambo, wabula munda mu mutima gwo otegedde ekigambo kya Katonda ky'ayagala, togenda, tobyenyigiramu. Gw'otegera butegeezi Katonda ky'atadde mu nze sisobola kwenyigiramu. Nga tayogedde bigambo bingi, naye nga munda mu gwo otegedde Katonda ky'akugamba, kuba ye ayogera na mutima. Ekyo Katonda ky'akugamba ekigambo kye ky'eky'omwoyo. Omwoyo bwe gutyo gwogera n'emmeeme. Kati olw'okuba omwoyo gwogera n'emmeeme kye kigambo, kati ffe kye tuva tubeera omubiri gwa Kristo, oyo w'omwoyo. Kyovula tetugamba omwoyo wa Kristo, tetugamba manya nti omwoyo wa Yesu, tugamba omwoyo wa Kristo, kuba we wava ekigambo, era ffe tuli mubiri ogw'omwoyo. Y'ensonga lwaki tugamba omubiri gwa Kristo. Kristo mwoyo era n'enjigiriza ya Kristo. Tetugamba nti enjigiriza ya Yesu, tugamba enjigiriza ya Kristo. Yesu yababuuza bampita ani, mmwe mumpita ani? Peetero n'agamba ye ggwe Kristo wa Katonda. Yabikkulirwa ekyo Yesu kye yali okusukkuluma abantu kye baalabanga ku maaso, nga kitegeeza nti naffe tulina okumanya ekyo okusukkuluma ekyo kirabika ku maaso. Awo we wali ekigambo kya Katonda kyakwekebwa. N'enjigiriza ya Kristo, ekigambo kya Katonda kye twogerako. Twogedde ku Yokaana 12:47 n'48. Yesu ng'agamba omuntu yenna bw'awulira ebigambo byange n'atabikkiriza, simusalira musango. Sajja ku nsi kusalira nsi musango, naye kugirokola. Era n'agamba oyo yenna amugaana, n'agaana ebigambo bye n'atabyaniriza, ayina ajja omusalira omusango. Ajja omusalira omusango n'agamba kye kigambo ky'ayogedde. Kati bw'owulira enjiri, w'owulira nga bakubulira Katonda, Mukama alina ky'ayogera munda mu ggwe, okakasa ekigambo ky'owulira ekyo. Kati ekyo ky'ayogera munda mu ggwe kye kigambo kya Katonda. Ekyo kye kirisala omusango. Ekyo kye kirisala omusango ky'owulira munda mu mutima gwo Mukama ng'alumiriza. N'owulira Mukama ng'akulumiriza nti togenda eyo kulima bijja.
ekyo kyekigambo kya Katonda kye kiri kusalira omusango. Ate ekirirumiriza kyo tekiriba kigambo, ate byo biriba bigambo. Biriba bigambo. Kyekyo kye tulaba mu Matayo 12:37. Ebigambo byo biri kulumiriza, bijja kukulumiriza. Ebigambo byo bijja kukusingisa omusango. Ebigambo byo tebigenda kukusalira, wabula bijja kukusingisa, bijja kukulumiriza. Agenda okusala omusango, agenda okulamula kigambo kya Katonda kye wawulira munda mu ggwe, naye agenda okulumiriza ate bigambo. Katugeze ebigambo ggwe by'oyogera mu kamwa, n'oyogera ebigambo oba n'ovuma ndeeta kyakulabirako, oba n'ovuma oba n'okolima. Ebyo ebigambo bye wayogera nga tebiweesa Katonda kitiibwa bikomawo okulumiriza. Babikomyawo ne weewulira ng'obujulizi, nga okulumiriza, ng'okuwa obujulizi nti wabyogera. Naye ate asala omusango, alamula ye kigambo, si bigambo. Ebigambo birumiriza, ekigambo kiramula. Kye kisala omusango kye wawulira. Olaba mu Matayo 12:37, ebigambo byo bijja kukozesebwa okukulumiriza. Naye ate ekigambo kya Katonda ye kasita kirikomawo ggwe kye wawuliramu ye olwo aba asala musango. Aba asala musango, wawulira n'otakkiriza. Wawulira ekyo kye yagamba munda mu ggwe, wabula takuvunaana nti oli yaggamba. Wabula aba akuvunaana wawulira munda mu ggwe, kuba ye yakakasa munda mu ggwe. Wawulira n'amatu go, naye ate ye okukakasa mu mutima gwo ate yali ye eyali akugamba ekigambo kye. Kati waliwo ekigambo, waliwo n'ebigambo. Waliwo ekigambo n'ebigambo. Ekyokulabirako, tulaba nti Musa, kati tulabe nga Musa we tulaba mu Kuva, ekitabo ky'Okuva, Exodus. Ojja kulaba Exodus 19:6. Tulaba ebigambo Katonda by'atuma Musa abitwalira abaana ba Isirayiri. Ebigambo, Okuva 19:6, boogera ku bigambo, words. Katonda atuma Musa abigamba abaana ba Isirayiri. Ebigambo bye birirumiriza, naye ekigambo ye mulamuzi. Kati wano wuliriza bulungi, kuba wano w'ogenda okutegeerera lwaki twogera ku Katonda wa Aburahamu. Lwaki twogera Katonda wa Aburahamu, Katonda wa Isaaka, era lwaki Aburahamu gwe tutuukirako mu kifuba kye n'atwaniriza. Lwaki? Wuliriza bulungi. Aburahamu ye yafuna kigambo, si bigambo. We tulaba mu Lubereberye 15 olunyiriri olusooka, ekigambo kya Mukama Katonda. Lubereberye 15 olusooka, boogera ku kigambo. Ekigambo kya Mukama Katonda kijja eri Aburahamu mu kwolesebwa ekigambo, era ye yatwala kigambo Katonda kye yamuwa. Era n'olaba mu Lubereberye 15:2. Bino ebigambo bye twogera leero, twala obudde ofune Bayibuli oddemu owulirize, buli lunyiriri oluwandiike ogende ng'osomawo, kuba message tugenda okwogerako mpanvumu ate nnungi mpitirivu. Naye twogera ku kigambo kya Katonda, okyawule, kuba ekigambo kya Katonda abo abaakifuna munda mu bo ne bakyaniriza. Ekyo ekigambo kya Katonda kye kitangaala, ye Kristo y'agenda okwakaayakana, y'asigala. Guno omubiri we guvaawo, ekyo ekigambo ekyatuula munda mu ggwe yekka y'asigalawo. Yekka y'asigalawo. Ekyo ekigambo ekyatuula munda, era we kiba tekirimu mu ggwe toyinaawo kitangaala, kuba ekigambo ekituula munda mu ggwe ekyo ye mwana wa Katonda ali munda mu ggwe, ye Kristo. Kye kigambo kya Katonda. Kye kigambo kya Katonda ekyo. Kati ye Aburahamu yafuna kigambo kya Katonda. Lubereberye 15 olusooka.
Era tulaba ne Lubereberye 15:2 Abulaamu n'ayogera. Kuba wano tulaba Lubereberye 15:2 Abulahamu ayogera, ng'ayogera eri Katonda ng'agamba laba ŋŋenda sifunye mwana, naye ng'agamba laba omuweereza wange ow'ennyumba yange, ng'agamba ayina oyo yekka eyava e Damascus, yalina omuweereza oyo Eriyaazi okuva e Damascus, ng'agamba ye muweereza gwe nnina, nga ye kwegamba alinga gw'alina omukozi ewaka, ng'agamba yagenda okusikira ennyumba ye kuba talina mwana. Wuliriza bulungi wano, kubeera Mukama yali ayogera ku kigambo mbu kiva munda mu ggwe, kiva munda muffe si bweru. Ekyo ekigambo kya Katonda kiva munda muffe si bweru. Wano Mukama kye yali agezaako okulaga. Wuliriza bulungi, Lubereberye 15:2 Abulahamu ayogera ng'agamba Katonda sina mwana, naye ng'alina ono yekka omukozi we ava e Damascus. Kati Katonda amuddamu mu Lubereberye 15:3 kubanga wano Abulahamu Lubereberye 15:3 Abulahamu n'agamba nti sifuna ensigo, sina mwana anaava mu nnyumba yange abeere omusika. Era Lubereberye 15:4 ekigambo kya Katonda, era ne wano olaba ekigambo si bigambo, ekigambo kya Katonda ne kijja nga kyogera, nga kimubuulira nti omwana agenda kuva mu ye ajja okuba omusika we. Kuba Abulahamu yali akaabira Katonda ng'agamba laba ŋŋenda naye sina musika, naye laba ono gwe nnina eyava e Damascus omuweereza wange yagenda okunsikira. Katonda n'amugamba nedda. Ekigambo kya Katonda ne kijja ne kimulaga omusika we agenda kuva mu ggwe, ye musika we aliva munda mu ggwe. Kye yali ategeeza awo nti ekigambo kya Katonda oyo agenda okusigala, agenda okutwala mu maaso ky'otandise, aliva munda mu ggwe. Mukama yali ayogera ku kigambo kya Katonda, kubanga etubanga guno omubiri guvuddewo kye kisigalawo. Alaga yali ategeeza kiriva munda mu ffe. Nga wowulira ekigambo kya Katonda n'ogamba amiina, ng'otegeeza oyo amiina ye musomesa, otegedde amiina y'ayogera naawe, kubanga ekigambo kya Katonda kikulumiriza munda mu ggwe. Kikulumiriza munda mu ggwe, bantu ba Katonda abalungi. Twogera ku kigambo kya Katonda. Era tusome ku Yokaana 12:47-48. Wuliriza bulungi awo, kuba Yesu yali alaga nti ebigambo, awuliriza ebigambo n'atabikkiriza, awuliriza ebigambo n'atabikkiriza, ye tamusalira musango, naye ng'ayogera ku bigambo. Teyajja kusalira nsi musango, bigambo. Naye bw'atuuka ku kigambo n'agamba ekigambo ekyo kinaakusalira omusango. Ate n'agamba, ntula mu Matayo 12:37, ebigambo byo ggwe bye bikulumiriza, ggwe bye wayogera. Bino ebintu byakyama byakwekebwa, abantu ba Katonda abalungi. Byakyama bino bye twogerako, byakwekebwa. Kubanga wano tulina okwawula ekyo ekiva munda mu mwoyo n'ekino eky'omubiri. Kati ekiva munda mu mwoyo, mu mutima, oyo Katonda y'aba ayogera naawe. Kati tugenda kwongera okutunuulira Abulahamu, tulabe ne Musa, kubanga Katonda be yakozesa otwawulira, tulabe kino ekiva ebweru, tulabe n'ekiva munda. Katonda be yakozesa otwawulira ebigambo n'ekigambo. Katonda be yakozesa otulaga ekigambo. Olaba nga mu Kuva 19:6 bakulaga Musa naye nga boogera ku bigambo, ate ye Abulahamu boogera ku kigambo. Olaba Lubereberye 15 awasooka ekigambo kya Katonda kijja eri Abulahamu. Ekigambo kya Katonda kijja eri Abulahamu, era ye ekigambo kye yafuna. Kale ate ye Musa, Mukama w'amutuma eri abaana ba Isirayiri, amugamba twala ebigambo bino bibuulire abaana ba Isirayiri, twala ebigambo. Okuva 19:6 amubuulira nti bino bye bigambo.
by'ojja okwogera eri abaana ba Isirayiri bye bigambo. Era ne tulaba okuva 2 olusooka era amugamba ku bigambo. Twala ebigambo bino eri abaana ba Isirayiri. Kati eyo yokka enjawulo kuba nti Abulahamu afuna ekigambo, bamugamba ekigambo, ono bamutuma ebigambo, y'ensonga lwaki ffe tuli baana ba Abulahamu eyafuna ekigambo mu kwolesebwa. Kuba Abulahamu ekigambo ye akifuna mu kwolesebwa. Olubereberye 15 ekisooka. Kati Abulahamu olw'okuba yafuna ekigambo mu kwolesebwa, era Abulahamu olw'okuba yamanya ekyama ekyo ekigambo n'akimanya, era nga n'amanya nti kyava mu ndamu ye, ke kabonero ak'okuba nti yali agamba ŋŋenda naye sina mwana, era ng'agamba ono gwe nnina omuweereza wange yava e Damascus, Eriyaaza y'anaasikira ennyumba yange. Katonda n'amugamba omusika we agenda kuva munda mu ggwe. Kaali kabonero akalaga nti ekyo ekigambo kya Katonda. Kuba jjukira ffe tunoonya busika, Mukama agenda tuwa obusika mu bwakabaka bwa Katonda, naye ng'amugamba omusika aliva munda mu ggwe. Wano yali ayogera ku kigambo kya Katonda kuba omusika, omwana ye Kristo, yaweebwa obwakabaka bwa Katonda, ffe tuyita mu ye. Kitaffe gw'agamba jangu otuule ku ntebe yo olamule, kyekigambo kya Katonda, ffe tuyita mu ye. Kati Abulahamu okutegeera ekyama kino y'ensonga lwaki ffe tuli baana ba Abulahamu, y'ensonga lwaki Abulahamu tutuukira mu kifuba kye. Ffe abaamanya ku kyama nga ye bwe yamanya ku kyama tutuukira mu kifuba kye, era w'omutunuulira n'akutunuulira ategeera nti naawe wazuula ekyama ekyo. N'abagenda mu Geyeena we beetunuulira bamanya nti ekibagasse baabula, tebaamanya. Kwegamba bategeera nti baabula, tebaamanya. Naye bw'otuuka ku Abulahamu kyosooka ye waakutunuulira bw'ati ategeera nti wazuula ekyama mu mulembe gwo, naawe wazuula ekyama ekyava mu ggulu nga ye bwe yasisinkana Merukizedeki atali wansi eno. Bantu ba Katonda abalungi, ng'era ebigambo biba by'abantu, naye ekigambo kye kya Katonda. Ebigambo y'ensonga lwaki olaba ebigambo, olaba mu Kuva 19:6 boogera ku bigambo. Musa by'atwalira abaana ba Isirayiri bigambo. Olw'okuba yatwalira bigambo, ate ye Kristo kigambo, y'ensonga lwaki Musa bye yaleeta tebyatwala bantu mu nsi ensuubize. Ekyo Yesu ky'ayogera wano mu Yokaana 6:32. Yesu n'agamba mbagamba nti, ddala ddala mbagamba nti, Musa yabawa omugaati ogutaava mu ggulu. Musa yabawa omugaati ogutaava mu ggulu, naye Kitange abawa omugaati omutuufu oguva mu ggulu. Kino Yesu yakyogera naye bino ebintu nga byakwekebwa bya lugero. Naye newankubadde bya lugero, Mukama yalaga omuddu we Amosi, bwe tulaba Amosi 3:7. Mukama agamba Amosi, tewali kintu kiribeerawo nga Katonda takibikkulira nk'omuweereza. Alibaako omuntu gw'abikkulidde wano ku nsi, teri kibeerawo, ne byonna ebiribaawo teri. Aliba alina gwe yakibikkulirako omuweereza we. Amosi 3:7. Kati wano Yokaana 6:32 Yesu ayogera nti mazima ddala mbagamba nti Musa yabawa omugaati ogutaava mu ggulu, naye Kitange abawadde omugaati omutuufu oguva mu ggulu. Nga kaali kabonero akalaga nti Kristo atuleetedde obulamu. Kristo atuleetedde, era ekyo Yesu kye yayogera wano nti Musa yabawa omugaati ogutaava mu ggulu, ye abaleetedde omugaati oguva mu ggulu, omugaati mmere. Kati era kino kyekyama ekyali mujjukira kati nga mu Yokaana 8, mujjukira mu Yokaana 8 Yesu, mujjukira mu Yokaana 8:6 awo Abafalisaayo nga baleese omukyalo oyo baagala mukuba mayinja. Katugende tusomewo, tutandikire ku Yokaana 8:2. Yesu Kristo, Yesu wano kyengenda obbalaga
nti Yesu Kristo yaleeta omugaati. Ye yajjanga omugaati oguva mu ggulu, ate Musa yaleeta omugaati ogutava mu ggulu, so nga naye yaleeta ekyokulya, naye nga byonna byali mu lugero, Katonda ng'alina kyagala otusomesa. Kati katulabe wano Yesu ng'ayisa ng'abantu bazze mu yeekaalu, kubanga Yesu bajja mu yeekaalu n'atuula wamu abasomese, nga abasomesa kino, abasomesa kigambo kya Katonda mu Yokaana 8:2. Tulaba nti kumakya Yesu n'akomawo mu yeekaalu n'atuula wansi n'abasomesa. Lwaki bagamba kumakya? Kumakya kitegeeza ng'ekizikiza obudde bw'ekiro buggwaawo, ekitangaala nga kivaayo, bwe budde obw'okumakya. Bino ebintu bitegeerwa ekitangaala kivaayo nga kizze, nga tuva mu kizikiza. Yokaana 8:2 balaga nti obudde obw'okumakya nga bukya, Yesu n'akomawo mu yeekaalu n'atuulamu abasomese. Era mu Yokaana 8:3 Abafalisaayo n'abawandiisi b'amateeka ne baleeta omukyala oyo gy'ali. Era tulaba mu Yokaana 8:5 nga bamugamba Musa, okusinziira ku mateeka Musa ge yatuwa, ono omukyala alina kkubibwa mayinja, naye ggwe ogamba otya? Nga babuuza Yesu bamugamba okusinziira ku mateeka ga Musa, ono omukyala alina kkubibwa mayinja, nga babuuza Yesu ggwe ogamba otya? Katulaba mu Yokaana 8:6 babuuza Yesu kino nga banoonya kumukema bafune kye bamuvunaana, kubanga jjukira ye Yesu teyakkiziganya na kyakkuba mukyala oyo mayinja. Kye yabaddamu mwenna mukimanyi, era ne batandika okuvaawo mpola mpola. Naye kye njagala twogereko, tutunuulire wano nti mu Yokaana 8:6 baayogera nga banoonya we balumiriza Yesu bafune kye bamuvunaana. Naye Yesu ye n'akakkana wansi n'atandika okuwandiika ku ttaka n'engalo ye. Yesu okuwandiika ku ttaka n'engalo ye yali ali mu bbalaga kiri ekiri mu Yokaana 6:32. Yesu we yagamba nti mazima ddala mbagamba, Musa teyabawa omugaati ogwava mu ggulu, naye Kitange abawadde omugaati omutuufu oguva mu ggulu. Kati Yesu okuwandiika wansi ku ttaka yali ali mu bbalaga nti ye bwe bulamu, ye mmere eva mu ggulu, azze wano ku nsi, azze abawe emmere ey'obulamu, kuba wano bo bali mu kuggya mmere mu ttaka etabawa bulamu. Yali ayogera ku bya mwoyo ng'alaga nti kati mu ttaka lino wano ku nsi awali ekibi, ye obulamu aleese emmere eva mu ggulu. Kye yali agezaako kubategeeza nti bino bye boogerako eby'omukyala omukuba mayinja, eyo emmere teva mu ggulu. Kati ye azze wano ku ttaka ku nsi abaleetedde emmere eva mu ggulu. Kwe kuwandiika ku ttaka ng'akabonero nti ye aleese emmere eva mu ggulu, aleese wano ku ttaka ku nsi we balina emmere etava mu ggulu, Musa gye yabalekera. Ye obulamu azze nga bo baali balaba omukyala ono nga bagamba okusinziira ku mateeka ga Musa asaanidde kkubi mu mayinja. Kati Yesu n'amanya nti eyo emmere gye baaliisibwa, naye n'amanya teva mu ggulu, tegenda bbawa bulamu, ya mu ttaka eggwaawo, bya mu nsi, byakufuna bitiibwa bya mu nsi. Kati ye obulamu kwe kujja eno mu ttaka, kwe kujja eno ku nsi, kubanga ettaka likiikirira eky'oku nsi, eky'omubiri ekiggwaawo. Kati ye ng'ali mu kulaga nti ye omugaati ogw'obulamu azze eno ku nsi, ku ttaka we balina emmere etalina bulamu, ng'ate gye balya. Kati ye aleese emmere ey'obulamu, era siri kati yabanyega, naye n'awandiika bw'ati ku ttaka ng'ali mu bbalaga nti wano ku nsi awatali bulamu, ye obulamu azze we bajja emmere, kubanga mu ttaka mwe bajja emmere, ng'ali mu bbalaga nti wano we bajja emmere, ye azze emmere eva mu ggulu, azze ali wamu nabo, yeetabuse nabo. Kwe kuwandiika ku ttaka, kubanga bo baali bamugamba ono omukyala
asaanye kkubibwa mayinja okusinziira ku mateeka ga Musa. Kati Yesu ng'ali mbalaga eyo emmere gye mwafuna, kati ye aleese emmere ey'obulamu, naye agireese wano mu ttaka mwe mujja emmere naye mwaleese. Kubanga yali yabagambye edda mu Yokaana 6:32 ti mazima ddala oyo Musa teyabawa mmere, teyabawa omugaati oguva mu ggulu ogw'obulamu, naye Kitange abawadde. Bino byonna bya lugero. Naye wano ndi mu kulaga nti Musa yafuna ebigambo n'atwala ebigambo. Abulahamu n'afuna ekigambo. Kati ffe tuli baana ba Abulahamu. Yafuna ekigambo ekireeta obulamu, kubanga awandiika ku ttaka, kuba mu ttaka mwe muva ekyokulya, mwe muva emmere. Era abantu ba Katonda abalungi, tulaba nti Abafalisaayo Yesu Kristo tebaamutegeera, era tulaba mu nnyiriri eziddako mu Yokaana 9:28 Abafalisaayo nga bagamba ffe tugoberera Musa, ffe tugoberera Musa, kubanga baali bagamba abayigiriza be ti mmwe muli b'oyo, naye ffe tugoberera Musa, mmwe mugoberera bagoberezi b'oyo, naye ffe tugoberera Musa. Mu Yokaana 9:28 Abafalisaayo nga bagamba abayigiriza ba Yesu ti mmwe mugoberera eyo, naye ffe tuli bagoberezi ba Musa. Era mu Yokaana 9:29 nga Abafalisaayo bagamba ffe tukimanyi nti Katonda yayogera ne Musa, naye ono tetumanyi na gy'ava, nga ye batyo bagamba Yesu, nga bagamba bo bakimanyi Katonda yayogera ne Musa, naye oyo tebamanyi na gy'ava, kubanga bo tebaawuliranga kiri mu mutima okubalumiriza nti gano mazima. Ate n'ekirala, Katonda atuwa ebigambo bino tutegere nti n'olunaku olwaleero bangi abatalina kubikkulirwa, ne bw'obagamba okubikkulirwa bakugamba nedda, nze nina okufuba okulaba nti nsiiba kubanga eryo tteeka. Naye nga tamanyi waliyo n'abamusinga okusiiba, abamonko, abasinza Buda, abayindi, baani basiiba bonna bonna n'okusinga omulokole, basiiba nnyo. Abo bola Ababuda, Abashawuliini, bakafulu mu kusiiba, basiiba nnyo 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 nno ddala. Ate era nabo okusiiba kwabwe w'onaakwetegereza era kuviira ddala eno ku Musa. Kati lwaki twogera ebigambo bino? Twogera ku kigambo kya Katonda. Bw'owulira ayogera naawe mu mutima. Kati oyo atawulidde ekigambo kya Katonda era agenda kuba ng'Abafalisaayo abo n'olwaleero, agenda gamba nze ngoberera mateeka ga Musa. Musa bw'ati bwe yayogera era sigamenya. Kabonero akalaga nti agoberera Bafalisaayo, era omwoyo eyali mu Bafalisaayo yali mu ye, era gye baakomekkereza naye gy'agenda okukomekkereza. Naye gy'agenda okukomekkereza, kubanga bo olaba mu Yokaana 9:29 nga bagamba ffe tukimanyi Katonda yayogera ne Musa, naye ono tetumanyi na gy'ava. N'olwaleero kigenda mu maaso kyo kyennyini, teri kipya kigenda kubeera ku nsi eno kitabangako. Ky'ova olaba Mukama yalaga Amosi mu Amosi 3:7 n'agamba Katonda talikola kintu kyonna kyonna nga takibikkuliranko muweereza we. Buli ku nsi walibaawo omuweereza Katonda gw'alibikkulirako, nga teri kipya kiribeerawo, nga teri kipya kiribeerawo. Ekigambo kya Katonda bannaye kijjira mu lugero, it is a parable. Buli kimu ekiriwo kati olwaleero osanga abamu abagamba nedda, ffe Musa yagamba bw'ati, temukyusa mateeka, temwogera ku kya 10. Naye ate singa oyita Musa yennyini n'oyogera naye, ne bw'oyita Musa, ne bw'oyita Joshua, ne bw'oyita ani, Katonda yabalaga patani ekigambo kye bwe kiritambula. Ekyokulabirako kino, ng'oli agamba nze ngoberera amateeka ga Musa, Musa yagamba amateeka gano mulina okukola kino na kino. Ekyokulabirako Katonda kye yatuwa kye kino. Musa baali batuukidde ddala ku nsi ensuubize, nga batuuse bagenda kuyingira mu nsi ensuubize. Musa n'alonda abantu 12. Musa n'alondayo 12 n'abagamba bakesooke bagende bakette mu nsi eyo gye bagenda okuyingiramu. Ng'olwo bagenda kuyingira mu nsi ensuubize basembedde. Musa n'afunayo 12 n'abagamba mugende musooke mukebere ensi eyo,
mukette mujje mutubuulire. Bwe yabatuma abo 12 era n'abagamba bakome okukona ebibala bye banajja mu nsi eyo, Musa asobole okulaba obugimu bw'ettaka eryo n'obulungi bwayo. Era Musa be yatuma 12, 10 baakomawo nga batidde era ne batiisa abantu, ne bagamba abantu beeri banene nnyo wagguufu, banene nnyo, ffe we tubeera nabo ffe tubeera ng'amayanzi, bagenda tusaanyawo. Abaana ba Isirayiri ne batya ne bakaaba, abalala ne bagamba oba tuddeyo e Misiri. 10 baatya, naye 2 bo tebaatya. 2 bo baasigala bagumu. Waliwo 2 abaasigala nga bagumu ne bagamba nedda, tujja kuwangula, tube n'okukkiriza. Naye 10 abasinga obungi bonna baatya. Naye 2 bokka be baasigala nga bagumu. Kaali kabonero nga kalina kye katulaga ku mateeka 10, n'amateeka 2 Kristo gajja okuleeta. Kati ye Joshua bwe yali agenda mu maaso no Musa we yakoma, ye Joshua yatuma abakessi 2, ye teyatuma 12 nga Musa, kuba Musa yatuma 12, naye 10 ne bajja ne batya ne batiisa abantu. Naye Joshua ye yatuma 2, era abo 2 be yatuma bagende bakette balabe Katonda gy'abawadde. Era abo 2 be baagenda ne bagenda mu nnyumba ya Rahabu, era oluvannyuma nga bagenze nga ebisenge bya Yeriko bigudde. Ebisenge bya Yeriko nga bigudde. Kaali kabonero akaali katulengeza nti amateeka 10 si ge gagenda okumaliriza, naye walibeerawo amateeka 2 ag'amaanyi ennyo ng'ago ge galimaliriza omulimu. Kubanga tujjukire nti Musa nga batuukidde ddala ku nsi ensuubize we bati bagenda kuyingira, Musa n'atumayo abakessi 12 bagende balabe eyo ku nsi ensuubize. Era we baagendayo Mukama gy'abatumye gy'abawadde. Kubanga tujjukire nti bwe baagenda Musa nga abagaye bakome okukona ebibala alabe ensi eyo obugimu bwayo n'obulungi bwayo. Bwe baagenda era mu kkomawo 10 baatya era ne bakankana ne batiisa abantu bonna ne bagamba bali abasajja banene bawagguufu, tetujja basobola, bagenda tusaanyaawo. Naye 2 waliwo 2 abajja nga bagumu, waliwo 2 abajja nga bamalirivu nga bagamba tugenda kuwangula. 2 abajja nga bamalirivu, waliwo Joshua, waliwo Kalebu, bajja nga bo bamalirivu nga bagamba tugenda kuwangula. Era baamaliriza 2 nga be baatuuka mu nsi ensuubize. Katonda yali atulaga ku mateeka 10 n'amateeka 2 galiwo agagenda okutuusa abantu mu nsi ensuubize. Era abo baakomawo Musa ku 12 be yatuma bwe baakomawo, kuba yabagamba bakome okukona ebibala mu nsi eyo, baakomawo nga bakutte ebibala, bajja bakutte nga boolaba ekiwagu ky'ebibala, naye ng'ekiwagu kimu nga kinene, okikwata kyetaaga abantu 2 okiwanirira. Eky'ebibala 2 bokka nga bye beetaagisa, era bajja bakiwaniridde 2. Nako kaali kabonero akaali kalaga nti amateeka 2 gagenda tuwanguza, gagenda kutuusa ku bibala. Kakati bano abaatya ne batiisa abantu ne batya, abantu ne bakaaba, abaana ba Isirayiri ne bakaaba ne bagamba ffe waakiri tuddeyo e Misiri. Kati abo abaakaaba nga tebakkiriza, kuba jjukira waliwo Joshua ne Kalebu bo abakkiriza, abaalina okukkiriza, abataalina kutya, nga10 batidde ne batiisa abantu. Kati bwe baatiisa abantu ne bakaaba, ne babeera n'okutya ne bakaaba. Olw'abo abaatya ne bakaaba ne batiisa n'abantu, Katonda kwe kugamba Musa, kwe kugamba n'abaana ba Isirayiri tebagenda kuyingira mu nsi ensuubize kubanga tebakkiriza. Katonda n'agamba agenda kuyimusa omulembe omupya omujja, new generation egenda kuyimuka eriba n'okukkiriza, be balingira ensi ensuubize olw'okutya kw'abali, olw'okutya n'okukankana kw'abali abataalina kukkiriza. Bantu ba Katonda abalungi, kano kaali kabonero nga kalaga amateeka 10 kye galibeera, ng'alaga walibeerawo amateeka 2 ge galikulembera, ge galituuka ku nkomerero, ge galituusa mu nsi ensuubize mu kiwummulo, ng'ekiwummulo ekyo ye Kristo.
Kati Kristo yatuleetera amateeka abiri n'atugamba okwagala. Era Kristo ye bw'ajja ate yatubuulirako mu Matayo 7:12 n'agamba weeyagaliza muliraanwa wo kye weeyagaliza. Ago ge mateeka era be bannabbi. Bantu ba Katonda abalungi, bw'onaatuuka mu ggulu ogenda kwewuunya buli ekyali ku nsi, buli kibuuzo kye baalina Katonda yali yaleeta dda okuddamu, yali ekiraga dda nti kiribeera nawo, yali yabimanya bulungi nnyo. Mu byawandiikibwa n'atulaga ne patani gye tuligoberera. Buli kimu Katonda yali yakiteekateeka. Era nga woolaba we kyali 10 nga batidde, era Katonda n'avaako okugamba nti tebajja kuyingira nsi nsuubizi. N'agamba agenda kuyimusa omulembe omupya ogw'abo abanaaba n'okukkiriza abanaayingira mu nsi ensuubizi. 10 baatya, 2 balina kukkiriza. N'olwaleero waliwo abalina okukkiriza, abatambula olw'ekyo kye bakkiriza. Waliwo n'abatambula olw'ekyo kye balaba. 10 abaatya baalaba n'amaaso gaabwe ne bagamba bali abasajja ng'abawagguufu banene, ffe tulinga amayanzi, tulinga amayanzi mu maaso gaabwe, tulinga amayanzi grasshoppers, bali ba giant. Bano baatambula lwe kye balaba abaatya. Naye bano abakkiriza bo baatambula lw'ekyo kye bakkiriza nti Katonda yabawa ekifo ekyo, ensi ensuubize yagibawa. Era abo bokka be baatuuka mu nsi ensuubize ku baana ba Isirayiri abayitirivu ennyo. Bino byama byakwekebwa naye si bipya, bibaddewo ebbanga lyonna. Naye Kristo ye yatusuubiza mu Matayo 13:35 n'agamba ajja kwogerera mu ngero naye atulage ebyama ebyakwekebwa okuva ku ntandikwa y'ensi. Era Mukama n'alaga mu Amosi 3:7 n'agamba teri Katonda ky'alikola nga takibikkuliranga, nga talina gwe yali akibikkuliddeko. N'ebyo by'olaba ebibeerawo ng'ensi tebimanyi, wabaayo Katonda gwe yabiragako. Era waakiri olituuka mu ggulu ne otuula ne bakubuulira kino omulembe guno gwali we guti, guno waali we guti, nga buli kimu ekyaliwo kyalangibwa nga already kyaliwo. Kuba ekigambo kya Katonda kye kimu leero n'enkya na luli, kisigala kye kimu. Y'ensonga lwaki Kristo yali ku lusozi ne Musa n'abaawo ne Eriya, ate nga bonna bali mu kyambalo eky'omu ggulu eky'ekitangaala. Kabonero akalaga nti ekigambo kya Katonda nga bwe kyali bwe kiri ate bwe kiriba. Era kabonero akalaga nti mu kigambo kya Katonda nga wolaba Musa we yaliwo ne Eriya ne Kristo, mu kigambo kya Katonda wokka wagattira ebyaliwo, ebiriwo n'ebiribaawo. Bantu ba Katonda abalungi, olw'abo abaatya Katonda n'agamba tebagenda kuyingira mu nsi ensuubize. N'agamba tebagenda kuyingira mu nsi ensuubize. Kati ye Joshua bwe yajja ye yatuma abakessi 2 be baagenda ne bagenda mu nnyumba ya Rahabu, be baagenda oluvannyuma ne bajja babuulira abalala bonna ne babazzaamu amaanyi, ne bagenda era ne bawamba ebisenge bya Yeriko, ne bakola nga Katonda babagambye, ne beetooloola emirundi Mukama gye yabagamba. Ate nga n'emirundi Mukama gye yabagamba 7 ebe ekiikirira Kristo. Emyoyo 7 gye tufuna tusooka na Mwoyo wa Mukama, ne tufuna nga wolaba mu Isaaya 11:2 byonna nga bikiikirira Mukama. Bantu ba Katonda abalungi, kino kikuzibula amaaso ggwe Aleeya agamba nti nze ngoberera amateeka era amateeka sisobola gamenya, era amateeka gatugamba olina okuwaayo eky'ekkumi. Kati bamanyi Katonda asolooza nga olaba buli mwezi we basolooza. Bamanyi Katonda ye ali awo okusolooza ssente. Bantu ba Katonda abalungi, bw'otuuka mu ggulu ogenda kwogera ebigambo by'yogera nga bikwatagana n'ebya Abulahamu by'ayogera ne Musa na buli omu. Ate abo abagamba amateeka bagenda kwewuunya. Abo abagamba amateeka bagenda kwewuunya nnyo. Ekigenda okusinga okubeewuunyisa aboogera ku mateeka, ekigenda okusinga okubeewuunyisa Musa yennyini gwe balowooza nti gwe batunuulidde nga Katonda gwe yawa amateeka, munnaye Musa yagenda obbalumiriza. Yesu yakyogera n'akiddamu. Bwe tulaba mu Yokaana 5:45 Yesu n'abagamba nti oyo Musa ajja bbalumiriza. Oyo Musa gwe mwesiga agenda bbalumiriza. Yokaana 5:45 Musa gwe bagamba nti nze ngoberera amateeka, amateeka googera bwe gati ne bwe guti, tetusobola gamenya. Musa agenda bbalumiriza.
si Musa yekka Pawulo naye yaddamu n'akyogerako. Olaba mu Bagalatiya 3:11 n'agamba tewali muntu yenna agenda kutuukirizibwa lw'amateeka mu maaso ga Katonda. Naye okukkiriza Pawulo n'akiddamu emirundi n'emirundi. Ne mu Bagalatiya 3:24 n'annyonnyola n'agamba amateeka lyali ssomero otuleeta eri Kristo. Bwe tutuuka eri Kristo olwo tutuukirizibwe n'okwagala n'okukkiriza. Kati nga kye yali ategeeza nti amateeka gakuyambako otuuke Kristo. Bw'otuuka wali Kristo owulirize Kristo. Era ne mu Bikola by'Abatume 13:39 ne bakyogerako ne bagamba mwali temusobola kutuukirizibwa n'amateeka ga Musa. Ekyo kiri mu Bikola by'Abatume 13:39. Leka kulimbalimba, obudde buweddeyo. Togenda mu Geena olw'obutamanya. Togenda mu Geena olw'obutamanya, obudde buweddeyo. Obudde buweddeyo, obudde buweddeyo. Ne bw'osoma Bagalatiya 5:4 wakulaga nti gwali ku mateeka Kristo talina, muggwe ne Kristo taliimu. Talina kwegata ey'oluzigu egamba Galatians 5:4 egamba Christ is become of no effect to you. Whosoever justified by the law, you are fallen from grace. Nga kye bagamba nti gwe asuubira nti ogenda kutuukirizibwa amateeka wagwa okuva mu kisa, omaze okugwa okuva mu kisa ekya Kristo. Ategeeza omaze okugwa. Bantu ba Katonda abalungi, ekigambo ky'owulira mu mutima gwo kigenda kusala omusango. Ebigambo byogera kamwako byo bigenda kulumiriza, bigenda kukomawo nga ebirumiriza, ng'obujulizi. Omwoyo Omutukuvu ayogera munda mu mutima gwo n'akulaga amazima, muwulirize. Amateeka gaali gatusembeza wali Kristo. Kati we gamala otusembeza wali Kristo, Katonda n'ayogera emirundi miyitirivu ng'agamba ye mwana wange muwulirizenga. N'ayogera ku lusozi mu kukyusibwa, ono ye mwana wange muwulirizenga. N'ayogera nga Musa waali, Eriya waali, ono ye mwana wange muwulirizenga. Ne mu kubatiza kwa Yokaana Omubatiza era eddoboozi ne lyogera, ono ye mwana wange muwulirizenga. Kaakati weebuuze, amateeka gali aga Musa. Mukama agambye omwana we tumuwulirize era tomuwuliriza. Oli mu kuwuliriza omuntu obuntu. Bantu ba Katonda abalungi, toyingira Geena ng'ogiraba. Gw'awulidde n'ategeera amazima gagoberere. Igwe togenda kukkiriza muntu mulala kubanga oliyimirira wekka. Gagoberere. Ensonga lwaki tutuukirawo Abulahamu ye yazuula ekyama, n'asinkanako eyava mu ggulu, ye yafuna okubikkulirwa, n'afuna ekigambo kya Katonda mu kwolesebwa. Kati ekyo ekyama kye yategeera era Mukama n'amuwa n'abaana abo ababiri, ow'omubiri n'ow'omwoyo, wonna Mukama ng'amulaga ekkanisa bw'eribeera, ey'omubiri n'ey'omwoyo. Ng'ey'omubiri ng'omwana oyo Isimayiri bwe yayiganya Isaaka, era n'ekkanisa ey'omubiri egenda kuyiganya ey'omwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, naye nga tuli ba mukisa abategedde amazima ku mulembe gwaffe, nga tuli ba mukisa ffe abalisanyukira waggulu ennyo ne tugamba nga Katonda nga mulungi, nga twalyoka ne tugoberera amazima. Twogera ku kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyekyo ky'owulira munda mu ggwe, ekikkaatiriza ky'oba owulidde. Ekyo kye kigambo kya Katonda y'aba ayogera naawe. Kye kigambo kya Katonda. Kati oli waaba abuulira enjiri, totunuulira muntu. Goberera ekyo ky'okkiriza. Okkiriza mu ggwe nti Katonda ayogera naawe, agambye eki? Ekyo ky'okkiriza Katonda ky'aggambye kye kigambo kya Katonda. Ekyo kye kiri kusalira omusango, so si ebigambo omuntu bye yayogera, wabula ekyo kye yakkaatiriza mu ggwe n'akikakasa mu ggwe. Ekyo kye kiri kulumiriza, ekyo kye kiri kusalira omusango, kye wawulira kiri kusalira omusango. Kati ggwe kennyini ebigambo bye wayogera ate byo biribeerawo ne biddamu n'obiweewulira ng'obyogera, ng'obujulizi nti wabyogera.
ng'obujulizi nti wabyogera. Kati bino byonna bye tulaba mu Bayibuli biri mu ngero naye nga byali byogera ku biseera ebirijja mu maaso. Kano kabeere kabonero akakulaga nti teri kintu kiri ku nsi nga Katonda tekimanyaako ate nga talina gwe yakibuulirako. Kiba kipya eri ggwe naye mu maaso ga Katonda si kipya. Kiba kipya eri ggwe nga muli mu kkaayana, nze njagala kuwa kiweewaayo, nze njagala kusiiba nnaku 100. Eri no mu tempe Ababbuda abasinza Sitaani basiiba n'ennaku 3. Ne beerumya ne babeereyo mu tempo ne beerumya ate ebisiibo byabwe bituukira kumu. N'Abasiraamu n'Abakatuliki bonna ebisiibo byabwe bituukira kumu. Bantu ba Katonda abalungi, leka amazima gannyikire munda mu ggwe. Mukama atugamba mu Timoseewo 2:15 atubuulira ku kigambo kya Katonda engeri gye bakyawula. N'agamba rightly divide the word of truth. N'agamba study to show thyself approved unto God. Bw'oba soma owulire nga Katonda akkiriziganyizza n'ekyo nga bw'okitegedde. Yeeyo sitampu Katonda gy'aba atadde mu mutima gwo. Tebakulimba nti sitampu simwe waliwo taata wo w'omwoyo, simwe oteekemu sitampu. Oli gwe bagaa taata wo w'omwoyo oli anoonya ssente. Bantu ba Katonda abalungi, twogera ebigambo bino. Wali abamu ababyaniriza, waliwo abamu ababitegeera ne babisanyukira, waliwo abamu abagamba bino ebigambo byantama, message mpanvu ne mu gurupu n'avaamu. Naye munnange tuba nga twogera mazima, ekigambo kya Katonda kigenda kusala omusango. Era w'ova ku mazima munnange teri kitanga kasita ovawo oti mu kitangaala. Bw'ofuluma bw'oti w'ova ku mazima n'ovaawo bw'oti, ekigambo kya Katonda kye kisala omusango. Naye ekigambo kya Katonda kiyoyo ayina ennyonta okutegeera amazima. Kuba kati bino bye twogera, omuntu ye nga tanoonya kigambo kya Katonda, tanoonya mazima. Kuba waliyo omuntu eyo ye nga amaze ebbanga akaabira Mukama emmotoka, Mukama ettaka, ennyumba. Kati bino ebigambo alaba nga tebimuyamba, alaba nga tebikwatagana nnyumba gy'anoonya. Olwo oyo byamuyiseeko dda kuba si byabadde anoonya. Kyobula Mukama agamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala binaatwongerwako. Kubanga waliwo eyo ye alowooza nti agenda kuwa Katonda, kuba waliwo eyo agamba nze Musa yagamba tulina okuwa eky'ekkumi. Yesu n'ayogera mu Yokaana 6:32 n'ayogera. Yesu n'agamba mazima ddala mbagamba nti Musa yabawa omugaati ogutaava mu ggulu, naye Kitange abawadde omugaati omutuufu oguva mu ggulu. Ate Yesu yennyini n'addamu n'ayogera. Yesu n'addamu yennyini n'ayogera ng'era abagamba, kuba baamugamba kubajjukira Abafalisaayo. Olabawo wonna mu Yokaana 9:29 Abafalisaayo nga bamugamba ffe tugoberera Musa, ffe tumanyi Katonda yatuma Musa. Yesu n'abagamba mu Yokaana 5:45 oyo Musa agenda balumiriza. Oyo Musa agenda balumiriza. Yesu n'abeera nga bagamba oyo Musa agenda balumiriza. Musa gwe boogerako y'agenda obbalumiriza. Ate ne Musa kennyini mu bikolwa by'abatume 7:35 Musa n'ayogera. Ebikolwa by'abatume 7:37. Ebikolwa by'abatume 7:37 Musa yennyini n'ayogera n'agamba Katonda agenda kuyimusa omulala. N'abaganda oyo gw'aliyimusa mumuwulirizenga. Ebikolwa by'abatume 7:37 Musa yennyini yayogera n'agamba Katonda alina gw'agenda okuyimusa, naye kyabagamba nga kyonna mukiwulirize. Nkazi n'aba zikusanze okutuuka mu maaso ga Katonda gw'abadde yagamba nze ndi ku tteeka era etteeka ligamba bwe riti. Musa w'aliddamu n'ayogera kye kimu n'agamba nze nabagamba oyo Katonda gw'agenda okuyimusa mumuwulirizenga buli kyabagamba. Olowooza n'ayita musumba we yakugamba nti kino eky'ekkumi tteekera w'olimenyera okolimiddwa. Olowooza musumba w'anaabaayo naye n'ayimirira awo? Ekigambo kya Katonda Yesu kyeyayogera n'akiddiŋŋana n'agamba oyo Musa agenda balumiriza.
n'agamba oyo Musa teyaba omugaati oguva mu ggulu, n'akiddamu Yokaana 6:32. Ne Musa yennyini n'ayogera n'agamba Bikolwa by'Abatume 7:37. Musa n'ayogera Katonda agenda kwimusa omulala nga nze, naye eyo kyabagamba nga kyonna mukiwulirize. Katonda n'ayogera n'agamba ye mwana wange muwulirize. Musa ayimiridde wano, Eriya ali wano. Ne mu kubatizira eddoboozi ne lyogera ono ye mwana wange muwulirizenga. N'olw'ensonga eyo Kristo kye kigambo kya Katonda. Tebakulimba ne bagamba naye kati laba Pawulo yagamba bw'ati. Eddoboozi lyayogera ono ye mwana wange muwulirizenga, era amateeka gabadde gatuleeta eri Kristo. Lwaki nziramu ebigambo bino? Ayina amatu awulire, ayina amatu awulire. Tuleme genda mu ggeyeena, ayina amatu awulire. Bino ebigambo bya batono era abiwakanya totawaana kuwakana naye, totawaana nannyini byagenda bitegeera. Toyinza kukaka mazzi ku linnya lusozi, naye oyo ayina ennyonta, ayina oluzzi munda mu ye, omuggo gw'obulamu gujja gunoonya waali. Gujja gunoonya waali, gujja gunoonya waali oluzzi ne gutuula awo, kubanga aba n'oluzzi munda mu ye. Kati bwe kityo we kiri. Ate nga jjukira Yesu Kristo lwe lwazi. Olwazi olwo lugenda kukuba buli kimu ekiyimiridde mu kkubo. Olwazi olwo luli munda mu ggwe, mu mmeeme munda mu ggwe, mu mutima gwo, nga lukuba ebyobuwangwa byonna bye wakkirizaamu. Kulima bijja leero ne bakuyita tokkiriza, ebyo ejjinja byalikuba bye wali okkiriza. Kati na buli kimu bye bagezaako okukuteekako ne bagamba nedda, leeta eky'ekkumi, taata wo ow'omwoyo akuyita. Kati ebyo byonna byonna bijja ne byekoona ku lwazi ne bimmentuka. Kati olwo olwazi lugenda, buli ekirukoonako, buli kugamba olwazi luli lugenda kumemmentula buli kye lusanga mu kkubo. Twogera ku munda mu mutima gwo gwaluyina olwazi. Ate na buli ekijja ne kyekubako nakyo bagenda kimemmentula butereevu, kubanga Mukama kyatugamba. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.